Omulabirizi wa West Buganda Rt Rev Henry Katumba Tamale alambudde abakristaayo mu busumba bwa All Saints Erukaya n'assaako abaana 62 emikono bayingiza mu kisibo kya Kristo. Ekirenga okuba ow'emirembe gyonna okusaba Mukama bulijjo omwongerengako omwoyo w'omutukuvu okutuusa lwalituuka mu bwakabaka bwe. Ayaniriziddwako mu bwa Ssabadinkoni ow'e Kabungo Rev Christopher Waswa Kafeero n'akuuma obusumba bw'Erukaya Mark Sendikwanawa. Bishop Tamale asoose kubuuza baana ku mize egikolebwa abazadde baabwe nabo ne bajyasanguza. Bani abasinga okujja mu kkanisa okusaba mwogere nnyo nawadde obubonero butaano bamaama. Abasinga okgenda mu bbaala ne mu bimanvuuli batata ne bamaama baani abasinga. Anenyeza n'abeeyimirira ababatizibwa kyokka ne batabalambika okunywerera mu kukkiriza. Awabudde abazadde obutabuzaabuza abaana baabwe naddala abasoma okubatwala mu masabo ne babaweerayo obutintu bwe batuuka mu bigezo nga babunyigako. Bato nga bwe tutababuulira njiri, bwe tutababuulira kigambo kya Katonda, bwe tutabayigiriza Bayibuli kyesomesa ekigambo kya Katonda, omusango guli tubaako. Alangiridde nti mwaka gwa 2025 agenda kuba awummula kuba emyaka gijja kuba gituuse ng'atandika okusiibula omwaka ogujja. Okusaba kukomekerezeddwa n'okusonda ssente ez'okumaliriza ekkanisa era David Bale Haji Lukwago n'abalala mbawaddeyo. Okwaka ettoffaali esaamusaamu yetugattako ku kiggwa ky'Omukama. Abagagga Joseph Waswa Sekitto ne Moses Byansi Kalyango beebaziza omulabirizi nti wadde bakatuliki yabakwasa obuvunaanyizibwa obw'okubiriza omulimu gw'okuzimba ekkanisa. Naye munnange bw'ogamba nja kumala kutuganga byansinga be ayinza okuba nga ye yagaba nga tanaba kutuuka teguwoli kati tugabe. Omudyankoni Sendikwanawa yeebaziza omulabirizi olw'okubawa endokwa z'emmwanyi kyokka nti bakyetaaga eddagala. Ssebo taata omulabirizi watuwa emiti gy'emmwanyi 500 era twagisimba gyeyitiriye Kakwanzi. Ebyo nga biri bityo Bishop Stephen Muwangi okuva e Kenya asabye abakristaayo bulijjo okuweereza Katonda. Abyogeredde mu kusaba okw'okugulawo ekkanisa eya Kiboga Life Center Church esangibwa ku kyalo Katuugo. To encourage the ministers of the gospel to serve with their spouses, to serve with their children, because that message will go even when we are not there. Ajjukiza abantu bonna nti balina okuwaayo obulamu bwabwe eri Katonda kuba buli kimu kitambulira ku ye. Being founded on God, as God gave his breath to mankind in the Garden of Eden, and then we also give our lives to him and give our properties to him. We can do nothing without him. Tubulira enjiri ya Kristo, tubulidde enjiri mu bitundu ebyenjawulo, abantu abakkiriza Kristo tulabe nga bakyuka. Wabaddewo okusonda ensimbi ez'okugula ebyuma eby'omu kkanisa. Alondoola amakanisa ekiboga Seruga John Asafu asabye abakulembeze okwetaba mu nteekateeka zonna ez'ekkanisa era n'abasaba okwekuuma mu biseera bino eby'obulwadde bw'Ebola. Njagala kusaba nti twekuume mu biro bino ebirimu Ebola n'ebikankana ebitali bimu naye twagale nnyo Katonda. Ssenabuli abaagala ayina ne Jimese Mugabi be bakusakidde eggulire lino.